omusawo olufuluma tata nabaga mundesire mulirano yagenda kuwandika ddabi yategedde dda amagulu kakoze era kasowulira nti atumiza mulirano omanya kawulira fe tutegeera ye open chi ne fashion entula je mwetunuddemu abafumbo tufe tugitegeera nomanya nti buno bwafadde abwafedda mukyala wulidde emisinde egiri ebweru enjiwulidde naye nkubira ku ssimu ajangu eno tubeere ffe mbyakuba ku ssimu palamenti eganye tegenda kuyitibwa kakati gwe lukwati Museveni abadde azimbidde abataka ekizimbe abaganda abawadde obwa minisita abamu ne beesiriwaza abalala babakuba tubaddemu n'akakundi akaagala obusika bwa Museveni buli wamu ewali ssente naye bakakubye bakagunza bakakubye nanyiniko bamukubye atagala yes kitegeeza why did Museveni land on the Bataka building irrespective of political affiliations every Muganda belongs to a clan. Ekitegeeza if we want to accommodate all of them walwanira luweero ogenda obasasula otya kakati nze bwe nindidde Museveni oba akomawo batakomawo the way the building develops bwakiwaloko oba abakyayina manya agenda bwakiwa bano bakamese tambula manya akomawo ate gwe gwobanjo oyagala afe eba strategy yetondedde bakoni family yakoni atudde nayo aterezeza akayukuleize powerful man mu history kitaiwa akayukule yasoko kufiira mu nnyonyi kale kizi very powerful ndiaba that's one nti kayukula wa amaanyi akomye omufolod nze kubata nakwatako kubanze njagala sente zokuzagala mulimu sine kinna bakola nze njagala abanumba nga Museveni atudde wali nalwesa atudde wali nakalema bogere kinna bakola then we'll reconcile. If they don't, no reconciliation. Kaya kumacha kukumamu. Kaya kumacha wafe kumamu. Mwana wange. Ebintu ebyo nga bikola. Ba! Mpobugulu nebimu. Ba! Fe bebikuba tuba tubalaba. Tekati bikola. Ba! Nazonga mu. Ogenda kulaba muri nga takyalimu. Ba! Ba! Bikuba. Bibakubidde. Why am I safe? Kakati kayugula wali koni babetondedde iki this is a man on his way out eranze mbabuli but Museveni being a very highly intelligent man tagenda kubaleka nti waliwera olunaku lumu lwabalaga gap he will just wake up one morning and say if you study Museveni study Nyerere if there are people Museveni admires Nyerere Nyerere yateekawo abazzukulu ne boogera nti akomewo Nyerere akera ku machana abagambo yateekawo omusajja nga mulalu yamufuula mukwano gwe mulalu nadda mu Dar es Salaam Nyerere genda Nyerere tukoye Nyerere okaddiye ng'ensi ebeeraawo ekisajja kiralu n'ebyo kyogera biki kozi Nyerere ataddewo bambegabe bwe yatuuka mu parliament n'abaga nti ngenda totuleka ne bakaba mu Dar es Salaam ne bakola n'ababuuza neyo people you are not honest ow'omulalu eringa mugenda yanvuma ate nga muli bangi mbalageko nti mubeere w'omulalu aleeta kamera n'abaga nti one day there will be a vacuum in Tanzania let me go so that I can supervise you. Nyerere left. If there are people Museveni admire bwe tunula ebintu bibiri Museveni admires the army, respects the army. Tunulira omuserikale nga amuteekako bamudaali oba kiki si kubalala when the widow of Nyerere comes here Nyerere left a widow ewiru Tanzania government ya Tanzania temukuliranga kintu who is looking after Nyerere's family semateko wabwe olaba abafere ba State House tebabbanga ku sente za Mukanyerere bazimanyi akamaso akakutte mmesi kagoba ne kapa mu nyumba ayedduka esoka neteka yakagulu bwezi ne bayinte eno mmesi enkwate singa mbadde na yedduka sente za Mukanyerere tebazibbangako abafere ba State House nabo bazimanyi nti nkambwe kakati when I look at him nti amaje galitayalinga why seniors should not salute a junior
Museveni amenyi military gundi amanyi military tutya military administration military chi osoma amaje bagafana the ideology okuvuyama nti bana abawumula basajja bakulu ate oyinza okwewuunya bonna bajjena abasinga why Uganda inaba general bameka the intention was retire to the general level ofune more money mukasimoko my concern eriemu umuntu gwasomesa okube mundu okutta n'okuwona okuttibwa tuyinza muwa sente milioni 5 baje kuba baavu nnyo ate Museveni yabazimbira danze ne bagibba in Pakistan in Thailand diame yeri mu bintu in Kenya abajasi bawumula ba generals oli kibwana yagenda mwalo gwe Mombasa bakyalina parastatals ono gundi Major General Ali yali mu police is posta office general tebabaleka waliwo general mulaba mutwala mu yiso because they are disciplined, highly disciplined. Tanzania ba DC bano ne milioni 5 bikolechi. How can you handle 500? Which business do you start ne milioni 15? Neba nange tamalo kudala nkubolira milioni 5 ku level yoyo asoka kweyo zaako nze mbabuli ambadde mu bantu nkugambye nennaku ezo bandeezea ku lunana nve ku muhoozi bwendo balamu wange terukola wesini ati lukola ki gwe business yoyina eriwa ejja mu status ye eriwa gwe gireti azikola ki abantu abo balunzi andi nkubulidde nazineza esimanyi PDM parish money nazo tezikola kakati gwe okujjako ng'osobola wala gy'oba manda gwe mbuli ekizikola ku kyalo toga milioni 5 tesobola kusikawo mizigo gy'aba nyumba y'abapangisa ate abapangisa abatalina ssente bemulwana nabo obulwanyi abapangisa bakyafuluma kati akati ofuluma waliwo omusajja ge yenna mutidde yasa emitwalo 3 asasula 10,000 tabalinda kumala mu myezi anti gye bakola naye omubyeyo era nze ngenda nenewuunya bano they are building apartments are intended for fresh graduates abatanafuna bana if they have no jobs bajja kusigalamu kuba kujira buli ya apartment kikwata negundi yakozenga negundi yakoze bwati ababasika tebayina sente milioni 5 tebayina sente mwazalendo baadete basente I'm telling you maybe but 500 million it would be a billion andi kati azogera mu bantu kati aboluganda lwo mukazi abafere bonna ko batuukira waliwo enyumba kale birala byonna bikuleme naye wakirikola ko ennyumba nga nfu ebyapa bifu I'm telling you zembeera mu bantu mbeera mu bantu mbamanyi nnyo nza mbeera mu society eyo waggulu masuuti gange naye ate nengenda ku mwenge ababanywa bikwete biki nentula okuwulira mboozi zesibinyo n'owulira mboozi yaabwe nti kati osanga abakazi batambula tebalina mpale abawala n'atuula ku muntu enkumi ezi ate balina sente ezaloogi obutebe buba bubiri kasobola babataddeko obutebe obubiri kakati koga nti toilet ye Nampeebwa yabadde toilet badde bagikozesa era singa gundi ono atuyimbiramu gundi omutujju ekigunda ne mutoyi ekigunda ne mu lusuku olwo lutunda kamala lutunda